Musaza Mawogola poliisi Sembabule etandise okuwenja wamu n'okunoonyereza ku bantu abakkakkanye ku musajja mukulu ne bamukuba emiggo n'ebitaffaali ebyamujje mu bulamu bw'ensi eno. Omusasi waffe Omulangira Jimmy Ssekabiito y'abirina. Abatuuze ku kyalo Manyama mu Gombola y'Emitete mu district y'e Sembabule be bakeeredde mu ntiisa musajja mukulu Moses Mugera ngono wa myaka 52 ow'ekatwe ekinyamwazzi bw'akubiddwa n'attibwa. Ekikangabwa kino kibaddewo mu kiro mu maka g'omugenzi Nkuke ku mukolo ogwategekeddwa ogw'okumanyagana. Musajja mukulu ono Mugera kigambibwa nti wakati mu kironge endongo esindogoma waliwo abantu abamulabe ng'aliko n'omukyala omu ku kitundu kino Manyama gwakukuta naye ate nga alina omwami we olwo kwekunga ne bamukwata n'oluvannyuma ne bamukkakkana ne bamukuba emiggo awamu n'ebitaffaali ne bamutta. Omukyala gwe yabadde naye yalabye omusajja bamutta kwe kutemya ku bantu abala ababadde ku mukolo guno okugenda bamutaase basanze aliko kikuba mukono olwo ne bamuyoolayoola ne bamuddusa mu ddwaliro ewabbamu e Mateete nabo abamwongeddeyo nga tebamusobola era babadde boolekera Masaka olwo n'afiira mu kkubo. Abantu naddala abavubuka ababadde bali mu kudigida olwategedde nti ono afudde batandise okwemulula mpolampola olw'endongo n'esigalako ab'owaka bokka. Poliisi etegeeza nti egenda kukola ekisoboka okulaba nga abenyigidde mu ttemu lino bonna bakwatibwa era bavunaanibwe. Nze Jimmy Ssekabiito ku CBS wano e Sembabule. Musaza Buddu waliwo ebizuuliddwa ku nfa y'omuyizi wa siniya ey'okubiri atemuddwa ku kyalo Kiwenjula Kawoko ebutenga mu district y'e Bukomansimbi era kaakano abatuuze basabye ebitongole by'ebyokwerinda byonna bigatte amaanyi bibeeko eby'enkomerero bye bizuula nga tebannaba kuziika mwana ono. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Poliisi y'e Bukomansimbi oluvannyuma lw'okwekebejja omulambo gw'omuwala Nanziri Immaculate myaka 16 abadde asoma siniya ey'okubiri ku ssomero lya St. Joseph SS Butenga. Omulambo eguddiza abooluganda bakole ku nteekateeka z'okuziika wabula ennyumba omugenzi mwabadde abeera ne jjajjaawe eggaddwa nga poliisi egitaddeko amakufulu teri gwekkiriza kugiyingiramu nti erina byeri mu kunoonyerezaako. Ekire ky'enkuba ekikedde okufuta emba e Bukomansimbi eno abakungubazi bonna n'omulambo gw'omuwala oyo kibagwereddeko wabweru ate nti kokka abakungubazi abamu ke bajje mu yafeesi y'omubaka Kayemba Solo ke kabayambye era ebikumi by'abakungubazi kw'ossa omulambo bonna bali mu ttenti omwo. Abamu ku batuuze batubuulidde nti ebibuuzo ebingi ebiriwo ku nfa y'omuwala oyo bye bivuddeko ennyumba ya jjajjaawe okuggalwa anti waliwo abagamba nti omuwala oyo teyattiddwa mu kinaabiro nga bwe bisoose okwogerwa ayinza okuba nga baamutidde mu nnyumba ya jjajjaawe. Abalala beebuuza nti ngeri ki omuwala gwe bafumise ebiso kumpi omubiri gwonna ate mu luggya waagudde obutasangawo wadde ettonde ly'omusaayi n'erimu. Saba poliisi ejje tuyambe olw'okunoonyereza mu nnyumba etugulire ennyumba nga maze okunoonyereza byenoonyereza kuba enkuba etukubira wabweru kuba era singa tebadde limitedi y'omubaka Kayemba yokka yeeriwo kuba we twekuŋŋaanidde buli omufumwe naffe ffennyini mwe tuli. Poliisi era nayo yeebuuza nti omuwala gwe bagamba nti baamufumitidde mu kinaabiro ate ezimu ku ngoye ze zisangiddwa mu kinaabiro nga kirabika abadde amaze okweyambula ng'agenda kunaaba kyokka ng'ate ebikozesebwa mu kunaaba okuli ebbaavu ekyangwe ne sabbuuni byonna bisangiddwa mu ddiiro ly'ennyumba mwabadde asula nga bikalu bwekkalu. Ekyo nakyo ekibuuzo ne kibalukawo. Ebyo byonna bye biwaliriza abamu ku batuuze okusaba ebitongole by'okwerinda byonna bigatta amaanyi bibeeko ne kye binoonyereza olunaku olwaleero bifulumye alipoota nga tebannaziika. We tukoledde eggulire lino nga poliisi tennakomawo ku kyalo kino era tewali n'omu yakwatiddwa ku nfa eyo. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebuufu Junior, ndi Bukomansimbi. Musaza Bulemeezi poliisi ekyali mu kunoonyereza ku kabenje akagudde Luweero ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu omufiiridde abantu 4 ate abalala 6 ne baddusibwa mu malwaliro nga taasulewo taasiibewo yali ku mumwa. Omusasi waffe Taaka Konsulaata abirina.
Akabenje kano kagudde ku kyalo Nakkazi ekisangibwa mu town council y'e Luweero ku luguudo mwa Sanjala oluva e Kampala okudda eggulu ku ssaawa 11 ez'okumakya. Kigambibwa nti ekimotoka ekitannaba kutegeerekeka nnamba n'ebirala ebigikwatako kitomedde takisi namba UBG 392L ebadde eva eggulu okudda e Kampala era abantu bana bafiiriddewo okubadde ne ddereeva ategeerekese nga Moses Kitata ow'emyaka 43 omutuuze w'obulenzi ate abalala 6 basimatuse n'ebisago eby'amaanyi era poliisi etuuse mu bwangu n'ebaddusa ku ddwaliro ekkulu e Luweero okwongera okufuna obujjanjabi. Wabula abamu ku bantu betusanze wagudde akabenje kano bagamba nti ddereeva wa takisi eno yandiba nga abadde avuga ndiima ate ng'obudde bwa kiro nga talaba bulungi. Kigambibwa nti emmotoka ebadde eva wali ku kyuma ebadde eyingira mu levansi mu kuyingira levansi n'oli abadde ava sayidi z'eggulu ajeekanze bwekanzi n'agikuba akasonda etegedde n'emuwabako n'egyewugukira wano edde okuba mu byonna yandiba nga abadde adduka ate n'ekirala obudde nga bwakiro yatulo. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Luweero Sam Twina Mazima akakasizza akabenje kano n'agamba nti akabenje kano kyandibanga kavudde ku kuvugisa kimama era ategeezezza nti batandise omuyigo gw'emmotoka evuddeko akabenje kano ne ddereeva waayo. Kigambibwa nti emmotoka eya taxi ebadde eva registration number UBG 392L ebadde eva ggulu ng'eyolekera Kampala n'esinkana traka etanaba kutegeerekeka. Owa traka yavudde mu leeni ye kustrakinga oba n'atema owa taxi ku sayidi ya drive. Driver afiiriddewo wamu ne abalala 6 ne bafuna ebisego eby'amaanyi. Bonna batwaliddwa mu ddwaliro erikulu ery'e Luweero. Tugezaako okukola ekisoboka kyonna, tugenda kukozesa kamera zaffe tulabe nti truck eyo ekwatibwa ate. Ku lwa 88 katonyeze 8 CBS FM radio y'Obujjajja nze Ttaka Consolata wano mu ssaza lya Kabaka eri Bulemeezi. Mu ssaza Kyaggwe olukiiko lw'eggombolola eya Nakisunga luyisizza ekiteeso eky'okusiima emirimu egikoleddwa eyaliko nnyini ntebe w'eggombolola eyo muzzukulu w'Amazige Kyeswa Wilson Teche eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Omusasi waffe Augustus Sekajija yalina ebikirawo. Olukiiko lw'eggombolola ya Nakisunga sub-counter nga lukulembeddwamu omukubiriza waalwo lwayisizza ekiteeso ekisiima emirimu gye yaliko ssentebe w'eggombolola eno wakati w'omwaka gwa 1991 ne 1995 ng'ono Kyeswa Wilson Teche. Ono abakiise bategeezezza nti yali musaale nnyo mu kulaba ng'eddwaliro lya Seeta Nazigo Health Center 3 litinta era yalwana nnyo okulaba nga Seeta Nazigo Police Post etondebwawo nga kw'otadde n'okutumbula enkola eya bulungi bwansi. Bwe bati abakiise mubuddemu ebintu ebyenjawulo ng'emu ku nteekateeka z'okusiima emirimu gye. Mpanga John Walusembi, Speaker wa Nakisunga sub-county Mukono district. Kati nga Nakisunga okusiima omukulu kanso olunaku olwaliro esazeewo n'etuuma boodi lwomu eyi Nakisunga amannya ge nga yakutuumibwa Kyeswa Wilson Techa boodi room ate n'okutuuma oluguudo luli mu Seeta Nazigo eyo lugenda tuumibwa amannya g'omukulu ono. Kyokka era kanso esazeewo tugenda funanga Elders Council tukomyengawo bakadde bafa bakulemberako eggombolola eryo twongere okufunanga ebiteeso okuva mu bo. Sekajija Augustus, CBS, Nakisunga Mukono South. Mu ssaza Buddu abakulembeze abaweerereza mu gavumenti ez'ebitundu banyiivu olwavulugu asusse okukolebwa abakulira ebitongole ku disitulikiti nga kiviiriddeko abatuuze obutaganyulwa mu buweereza bwe batyo baagala gavumenti etandike okubakyusakyusanga nga bwe guli ku bakkaawo babasindike mu disitulikiti endala. Omusasi waffe Ensubuga Muzaffalu y'abirina. Abakulembeze okusingira ddala bakansala ba zi district bino babitegeezezza commissioner mu ministry ya government ez'ebitundu ono nga yavunaanyizibwa ku local councils n'okunoonyereza Mujema Swizini Kinga abadde mu kubabangula ku musomo ogukwata ku gavumenti ez'ebitundu nga guno gubumbujjira wano ku ttendekero ly'amagye erya Oliver Tambo School of Leadership Kaweeweta mu district y'e Nakaseke. Omusomo guno gwetabiddwamu abakulembeze okuva mu
mu district okuli Kalungu, Gomba, Mbalala district, Nakasongola ne Mbalala city. Bano bategeezezza nti abakulira ebitongole oba department za district mu bitundu eyo bakola vulugu mungi awatali abagambako. Nze Irene Mwebena Nyanzi, Vice Chairperson, Kalungu District, Sebo Commissioner, ba Departmental Heads, katika ngabenga Human Resources, CFO, tebali transferable. Abantu bamala mu district emyaka mingi, bakola obuvuyo, tebasobola bakyusaako. Ekintu ekyo ntuyambeko nga ministry. Babakulembeze abalala naddala bassentebe b'eggombola ne zi town council banyiivu olwa gavumenti okusalanga ku ssente zeeweereza ebitundu byabwe. Chacha Joel Badusi by names, Mayor Kanoni Town Council Gomba District, atwala President yeyiwansi. Commissioner tulina ekizibu ky'amaanyi nnyo nga bw'otawaana disitulikiti zonna zibawa local councils ziri underfunded. Tulina ekizibu kya budget cut, sente tetukyazifuna ezikola emirimu ate nga accountability yaffe eri wansi ku service delivery. Abakulembeze abalala bagambye nti essaawa etuuse gavumenti erekeraawo okusala ku musaala gwewa abakulembeze naddala bakansala saako bassentebe aba LC bagamba nti nabo essaawa etuuse babongeze ku nsako gye bafuna. Mujema Swizini Chinga Commissioner bw'abadde ayanukula ategeezezza nti mu tteeka eppya lye baleeta erya gavumenti ez'ebitundu ensonga ey'omusaala ogw'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu bagitadde ku mwanjo. Ku lwa CBS radio y'obujjajja ekutegekedde omwoleso gwa CBS Peosa oguli ku mbuga ya Pokino Nsuubuga Muzaffaalu Indieno Kaweeweeta mu district y'e Nakaseke. Musaza Buweekula Ekereziya Katolika Mubende etongoza okusimba emiti mu kukuza emyaka 10. Omusasu waffe Ssebuufu baana ba kintu y'abirina. Ekereziya Katolika etongoza enteekateeka y'okusimba emiti egisukka mu kakadde mu kujjukira emyaka 10 egy'ekigo kya Our Lady of Fatima Mubende. Bw'abadde ng'ayanjula enteekateeka eno bwana mukulu w'ekigo ky'e Mubende Reverend Father Emmanuel Mwerikande ategeezezza nti emiti gino gigenda simbibwa mu maka g'abantu ssekinnoomu kwogattana ku bigo eby'enjawulo ebiri mu disitulikiti eno ey'e Mubende. Ono annyonnyodde nti mu miti gye bagenda okusimba mugenda kubeeramu egy'ebibala kwogattana egyo gye Nansangwa balabe nga balwanyisa ekyeyo ekyeyongedde ennyo mu disitulikiti eno ey'e Mubende wamu n'okusobozesa abannamubende okufunako ebibala balwanyisa endya embi wamu n'eddagala. Ono asabye bannamubende bonna okufuukula nga bajjumbira enteekateeka eno ey'okusimba emiti nti kubanga egenda baganyirwamu byansusso nti era kigenda kubayambako ng'ekijjukizo ky'okujjukira emyaka 10 egy'ekigo kino ekya Our Lady of Fatima gye kimaze okuva ekyatandikibwawo mu mwaka gwa 1925. Reverend Father Emmanuel Mwerikande ategeezezza nti bagenda kuzimba ne kaabuyonjo eziwerera ddala 9 ez'abawala n'abalenzi ku masomero ag'enjawulo agalabirirwa Ekereziya nti nkiyambeko kumalawo omujjuzo ku masomero gano wamu n'okutumbula obuyonjo ku masomero ag'enjawulo ag'Ekereziya. Asabye bannamubende bonna okujjumbira enteekateeka eno okulaba nga bagitambuza ddala okutuuka we banaajaguza emyaka gino okufuula nga beekulaakulanya mu maka gaabwe. Twagala okulaba nga tulwanyisa ekiriya musulumani baloga nti we want to green Mubende. Abantu abalala bajje bayige omubiri ababulabe nga buli Mubende. Omuntu bw'ayingira mu Mubende abe nga omukka gwassa nga gukyuka. Ssebuufu baana ba kintu Kironde CBS FM